abantu bakuŋŋaanya edda bonna. Kakati ogambye oli wanca? Kanmusulire bambi kansuleyo. Genda kusulayo nze otondowoozezaako. Just one night. Kale tewali. Kale. Kansuleyoko. Osuzeeyo. Ogambye kati oli wakudda nca? Kale tewali busa. Kankomewo bukya. Neighbor mwasuze mutya? Gasabiriza. Leka naawe. Munnyo sukaali. Nti mwasuze mutya eyo? Bulungi mukwano wasize otya eyo? Bulungi nnyabo. Kiki? Tewali. Tewali. Mukwano. Kanyanguwe. Kankugulire. Ekyo ekisajja tekirina makulu. Kati bwe kyankwana n'ekigaana neefuuka mpalana. Omuntu n'akubuuza n'omuddamu ebyo ekisiru. Mazima ngenze. Kale. Ogambye oli wanca? Ndi wanca. Kale. Naye kyandibadde kirungi ne bw'oba osazeewo okudda onkubirako. Aye ate okubira kyojja wuwo. Naye kuba kya buvunaanyizibwa. Omuntu w'obuvunaanyizibwa si kulwanga osanga tusibyewo. Kale. God have mercy upon us. Hello? Oluwa. Oli wa muka trading center. Kati jangu tulabe nga bwe twabadde tuteesezza. Nakugambye ku makya. Nino jangu funa kaboda okakuleete. Awo okoze bulungi kati nsanga awaka wende. Nakugamba naawe nzide kati zenyiza kukugamba tokujje wange nga nina omukazi ebyo sinza bikola nawe bya kidongo kati eri omusajja anzo kuleta omukazi mu makage jangu naawe yango kale I'm coming. Nsanyusa okulaba kulabise bulungi my first card. God have mercy upon us. Look where you were. Hello? Hajati. Oliwa. Soko komeo wakao, soko komeo. Jangu waliwo emitawaana jangu olabe. Obadde tonatuuka ku dduuka. Komawo Hajati nkwegayirira jangu nawe werabireko. Will you keep quiet? Walinnya boda yanguwa. Kale. Kisajja ekyo bukyakimanyira leero nkirina. Wenza obukiri. Kazi watereka ajja kisange. Mpulira omuntu akonkona. Olina omugenyi gw'osuubira? Sigala muka okanzije. God have mercy upon us. Surprise! Kakati ngabo nakunywa. Ndaba boss video. Soko mu. Yes!
surprise kakati Uno. ate nyumba nga bochime bazitunda tuli ku kibuloka ono muguzi Aze kugula. kakati wano kakati zino gardens boba otekamu obutebe akawungizi musobola okunywa akachayi sokolindeko oyani ati muguzi ebitu bigenda kusuulidde lusibitegeera wange oli muguzi gwe kyobamanyi oli muguzi nyumba za kutunda kakati nga bwe mbadde nkunyonyola nti wano gardens kakati ezo nyumba ziri muno bbiri kati nzagenda okugula anti obudde kigenda kakati eyo gyolaba mu bwaguga bwayo nayo nyumba lindako oli muguzi wa kikati deka nkulambuza ennyumba eno gyolaba self contained erimu ebisenge ebi neddiiro n'ekinaabiro munda ate eriko newuunabira engalo oba mumaze okulya kati nyumba nnungi nnyo mpitirivu nnyo era amadinisa nga bogalaba manene bwaguga olujinge lunene luzibu ndoza ekyo kitegedde wuliriza kati eno ogiraba nakugambye amataala ekiro wabeeranga kaddiro kandekere kano Tukali mbabiri. nkunyonyola Nange nkunyonyola. ntegeera Kati eno yabisenge bina. Erimu buli kintu. Waggulu wali ebisenge bisatu. Wansi waliwo ekisenge ekimu ekisulwamu neddiiro ne dining n'ekiyungu. Pompa buli kintu mwekiri. Self contained. Waka amatala mwegali, amazzi mwegali, amasayanze mwegiri, buli kintu kyaka. Waliwo oluzi. Tewali kisooto. Tulina ku garden kwaganga bwakunyonyodde takulimbe. naye nga gyala kubuuza sokolindeko mama nyawo madde gyala kubuuza nti gwe leka mubuuze ebibereberera wabitegeera otya meno nyumba ya anti ye muguzi Nyumba yani? omuguzi Ani muguzi? anti gwe sokolindeko gambye ono nyabo oli muguzi Ono esiya muguzi. nakunyonyodde oli muguzi Gwe. Omuguzi omunyonyola ki? ate kale kisimunyonyola alina tugende mpola Alex ali muguzi Ani muguzi? gwe God have mercy upon us. muguzi aji kufanya Ennyumba yeno gyolabye mu sikiti kituufu etundibwa. Ennyumba zino zirimu bbiri mu kikomera. Eyo ennene gyolaba eyakalina erimu ebisenge bina ebisulwamu. Dining, sitting, ekiyungu, binaabiro, toilets ez'enjawulo. Mwaye ennene kati mwene entono mulimu bisenge bibiri ebisulwamu. Dining, sitting, toilet munda n'ekinaabiro. Jangu byetwalire etudde ku bugazi bwa 5 ku 10 esangibwa Wakiso Senge eva mbani Tabula Property Services Limited Nansana ku Mastowa. Jangu gyetwalire yameka milioni 3.7 zokka. Twale nyumba bbiri zino dobolo. Hey!